Lukka essula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo bwe yamala okwogera ebigambo byonna bye yayagala okubategeeza abantu, n'ayingira mu Kaperunawumu. Awo waaliwo omwami w'ekitongole Omuruumi, omuddu we gwe yali ayagala ennyo, yali ng'alwadde ng'agenda kufa. N'oyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu, n'atuma ku bakadde b'Abayudaaya gy'ali ng'amusaba okujja alokole omuddu we. Nabo bwe baatuuka awali Yesu ne bamwegayirira nnyo ne bamugamba nti omusajja oyo asaanidde okumukolera ekyo, kubanga ayagala eggwanga lye era n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira. Awo ye n'agenda nabo. Awo bwe yali ng'ali kumpi okutuuka ku nnyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye gy'ali ng'amugamba nti, ssebo, teweeteganya kujja, kubanga nze sisaanira ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange, era kyenvudde nnema okwesaanyiza nzekko okujja gy'oli. Naye yogera kigambo bugambo, n'omwana wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu omutwalibwa, nga nina baserikale bentwala. Bwe ŋŋamba omu nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kola kino, akikola. Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya n'akyukira ebibiina ebyali bimugoberera n'agamba nti, mbagamba nti sirabanga kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Awo abantu abaatumibwa bwe baakomawo mu nnyumba ne basanga omuddu ng'awonye. Awo olwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono, n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba, omulambo nga gufulumizibwa ebweru, gwa mwana nnyina gwe yazaala omwo, n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira, n'amugamba nti, tokaaba. N'asembera n'akoma ku lunyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira. N'agamba nti, omulenzi nkugamba nti golokoka. Oyo eyali afudde n'agolokoka, n'atuula n'atandika okwogera, n'amuwa nnyina. Bonna ne batya ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, nnabbi omukulu ayimukidde mu ffe, era Katonda akyalidde abantu be. N'ekigambo ky'ekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna eriraanyeewo. Awo abayigirizwa ba Yokaana ne bamubuulira ebigambo ebyo byonna. Yokaana n'ayita babiri ku bayigirizwa be n'abatuma eri Mukama waffe ng'agamba nti, gwe wuuyo ajja nanti kitulindirire mulala. Awo abasajja bwe baali batuuka gy'ali ne bamugamba nti, Yokaana Omubatiza atutumye gy'oli, ng'agamba nti gwe wuuyo ajja nanti kitulindirire mulala. Awo mu kiseera ekyo Yesu n'awonya bangi endwadde n'okubonaabona ne dayimooni, n'abazibe b'amaaso bangi ne bazibula. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mugende mubuulire yonna ebyo bye mulabye ne bye muwulidde. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu bawulira, abafu bazuukizibwa, n'abaavu babuulirwa enjiri. Era alina omukisa oyo atalinneesittalako. Awo ababaka ba Yokaana bwe baamala okugenda, n'atandika okwogera n'ebibiina ebifa ku Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okulaba? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde engoye ezinekaaneka? Laba, abambala engoye ez'obuyonjo, abalya emmere ennungi baba mu mpya za bakabaka. Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Nnabbi. Weewaawo mbagamba, era asingira ddala nnabbi. Oyo ye yawandiikibwako nti, laba nze ntuma omubaka wange mu maaso go, alirongoosa oluguudo lwo gy'ogenda. Mbagamba nti mwaba abaazaalibwa abakazi, temuli asinga Yokaana obukulu, naye omuto mu bwakabaka bwa Katonda ye mukulu okusinga Yokaana. Abantu bonna n'abawooza bwe baawulira ne bakkiriza Katonda okuba omutuukirivu, abo nabo abaabatizibwa ku kubatiza kwa Yokaana. Naye Abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka ne beegaana okuteesa kwa Katonda, kubanga tebaabatizibwa Yokaana. Yesu n'ayongera n'agamba nti, kale abantu ab'emirembe gino n'abafaananya ki? Era balinga ki? Balinga abaana abatuula mu butale nga bagamba nti, tubafuuyidde emirere ne mutazina, tukubye ebiwoobe ne mutakaaba maziga. Kubanga Yokaana Omubatiza yajja nga talya mmere so nga tanywa mwenge, ne bagamba nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne bagamba nti laba, omuntu omuluvu, omutamiivu, mukwano gw'abawooza era gw'abalina ebibi. Era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'abaana baago bonna. Awo Omufalisaayo omu n'ayita Yesu okulya naye, n'ayingira mu nnyumba ey'Omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere. Kale laba, omukazi eyali mu kibuga omwo yalina ebibi,
Bwe yamanya nga Yesu atudde ku mmere mu nnyumba ey'Omufalisaayo n'aleeta eccupa ey'amafuta ag'omugavu. N'ayimirira emiramnamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atandika okumutonnyesa amaziga ku bigere bye n'amusiimuula n'enviiri ez'oku mutwe gwe, n'anywegera ebigere bye n'abisiiga amafuta ago. Awo Omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba, n'ayogera munda mu ye nti, omuntu ono singa abadde nnabbi, yanditegedde omukazi amukwatako bw'ali era bw'afaanana ng'alina ebibi. Yesu n'addamu n'amugamba nti, Simooni, ndiko kye njagala okukubuulira. N'agamba nti, Omuyigiriza, yogera. Waliwo omuntu eyawolanga, naye yalina ababanja babiri, omu ng'abanjibwa eddinaali 5 n'omulala 5. Awo bwe baali nga tebalina kyakumusasula, n'abasonyiwa bombi. Kale kwaba alisinga okumwagala aluwa? Simooni n'addamu n'agamba nti, ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa ennyingi. N'amugamba nti, osaze bulungi. N'akyukira omukazi oyo, n'agamba Simooni nti, olaba omukazi ono? Nnyimiridde mu nnyumba yo n'otompa mazzi ga bigere byange. Naye ono atonnyezza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuuza enviiri ze. Tonnywegedde ggwe, naye ono n'akayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonsiize mafuta ku mutwe, naye ono ansiize amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiyiddwa ebibi bye ebingi kubanga okwagala kwe kukungi, naye asonyiyibwa akatono, okwagala kwe kutono. N'amugamba nti, osonyiyiddwa ebibi byo. Awo abaali batudde ku mmere naye ne batandika okwogera bokka na bokka, ono y'ani asonyiwa n'ebibi? Yesu n'agamba omukazi nti, okukkiriza kwo kukulokodde, genda mirembe.